kunywa mmere. Gamba tokubaddeko waiter. Tokifuula nnyo loko. Sibaddeko waitress. Sibaddeko. Tobaddeko ki? Bartendant. Nekolera jange sibaddeko. Bartendant sibaddeko. Bingi. Naye ng'obaddeko omutembeeyi. Natembeeyako daddies. Obaddeko dansa. Obaddeko omusawo w'ekinnansi. W'ekikwangala. Mu ngeri y'enjawulo mulimu kyamwe namwe abatwala gye musinzidde okubanga mutwala amanya n'eddoboozi yenze the one the king to the mic King Smith nga bulijjo wano ku BTM sibeera nzekka Rebecca Mbabazi, your girl, them mama. Them sugar, them me. We back like we never left. Tusako amawulire poko kalebule social media international local unatugenda kwanga tukolachi tubikuwa okitegedde ensonga ezo olunaku lero olunaku lwa kubiri enaku z'omwezi zirimeka ku simu yo twato ina saawa nine kyagala okunsesa kiveko yiyo kweri mbuza naku za mwezi sibuza saawa mukaaga omwezi gwa kumeka omwezi ogwo omwaka ki February mukutula nsanja aha omwaka ki omwaka 2024 kale olwo kitegeeza muno omwezi tuli mu gwa kubiri mu mwezi 12 tubuze emyezi 10 omwaka guberenga kuggwako gutuse gunatera kitegeeza kuba gunatera okuggwako resolutions wakola mu mwaka gutandika kukolako meka sina na je nakola mukama alinyambire mwena nade bakabo obwavu January atutwala tuli mu school fees week tokubira musajja akasimu tokubira mukyala single mother akasimu nenyaga okubebaza ba single mother never single father nange njagala okubebaza kasoke nibaza ba single mother mwena bavuddeyo okulaba muno muweerera abaana njagala nnyo bebaza akensuso kuba kimukola kya makulu nnyo nenjagala okubebaza omukyala nga oli single mother nga bawo abatakuwadde buyambi onyigawo webale nnyo kwogera kintu ekyo. There is a point I want to put across. I really feel bad. Yeah, I'm very serious. I really feel bad about the fact that women are playing the victim card. How? Okay, I'm not among because I don't believe in gender equality. They are fighting for gender equality. Men and women should be equal, but they're the same people who want men to pay their bills, all their bills. Currently, Maulana is a victim. Abasajja bangi ba victim eli domestic violence, but they don't have anywhere to run to. Batuloga, batukuba, webale nnyo ate temulina na gye musobola kuloopa oluvanga playing a victim card, and you find people on social media all making noise. You don't know what has happened because the man chose to keep silent. Nange njagala, I want it. I want to root for men. No, I really feel very angry about my gender. How even? Yes, tutufu musulawo nnyo abakazi musulawo nnyo obuvunanyizibwa bwamwe, but at times abakazi naffe tukisusa omusajja n'akulekawo okitegeera. So we are playing the victim card, we are victimizing ourselves because tulina gye tuddukira, simanya fida, simanya weya. N'ekyokusiba omusajja si ye solution kubanga era sino ono omusasire togenda zifuna kwa yandizikwa dda abeera mu komera tebakolerayo. Nedda teyamusibiza court yamuservinga yalina appearinga mu court. He never did. So what did you expect? Era omukazi yamusibiza kubanga omukazi nga teyagenda mu court singa ensonga zaali zisobola okuba nga zigonja. Nevertheless lero tulina line up waj'oyitidde Omutujju nezo ensonga zinazitegeddeko tugenda kuzimba ddwaliro yatuwadde ttaka tulinako ne Ragadi jjajja w'abayimbi mwagalako kintu kimu kyokka ne Victor Rose. Okay, bamaze bali consiring tulina kapakat management taafu babba omuntu ne document weziri kyokka naye oli manager yeegaana mulaba edduka. Tulinawo ne Rema, of course. Rema namakula leero ebadde press conference. So nawale mu social media tugenda kuba nga tetubatambuza bulungi nnyo. Just sit down, relaxing, nga bw'owulirizaawo kiki kigenda maaso, tuyombemu, tunyigemu, tusanyukemu. Tutandikirewa Rema ina akantu kakoze onakolwale kale Harold tutambula naye nga bulijjo onagamba muno oyagala kutambula mu ggwanga lya Uganda, oyagala kubanga otambula mu ggwanga yonna mu nsi yonna East Africa, genda mu Africa, genda mu nsi yonna weekwata omuntu omeekasa okubanga akutambuza nga tofunye kamogo ku bulamu bwo, tofunye kamogo ku documents, so tofunye kamogo ku ssente zo. Bamuyita Harold travel consultants. Bano bannakinku oba oyagadde ebyokutambula osobola beebuuzaako, bakola ku bya visa processing, bakola ku bya airline ticketing.
airline birimu ya booking ebyo simanya nkolagana na agent chi airline booking bakuyambako bakubire ku 058 056 ekyenjawulo ekiriwo twataddewo whatsapp number eri 0770603069 manyi tulina bakyali baffe bali ebweru naye ka audio kakola ki kamwanguyira so itako enamba ya MTN ojjako obalaba nobayita ba Harold Travel Consultants yimbamu nange gira tukigale kino tukigale ate ero sifa baina emizindalo jinja linda kwano I've been far away Oh, heading to Jinja. 3rd March. Nenga nyongela kubategeza ntingena kuzomwezi 3 omwezi ogwoksa. That is next month. Tugenda kuba wali Jinja mutu chigale. Tuino chigala tuchigalire ddala. Nyongero bajukiza muno tugenda kusoka mu concert ya Rema ngenda kuzomwezi 23 Obade China. Then kuna kuzomwezi rumu tugende ku Africana tukuberi dia Jasmine ngenda kuzomwezi 3 after party. Nze byo simini mwe byafuta patenze manyi kimu tugenda Jinja kulya sente si kulya mwana tugenda kunyumirwa tugenda kulambula tugenda silent disco jimanyi ono azina deno olya deri ayambadde kala yanjawulo omuziki ba DJ balinga bana so silent disco egenda kubayo buli kinyuma kigenda kubayo but it is a low fee. That is 50 emitwale tane je Uganda ogenda kuba ngoyita ku 0759 6827 23 that is tukigale wali ejinya nenga King Smith ne Roger Kemaba tugenda kubayo wali nyonyonyonyo obviously we are blessed to be blessing that tukigale in Jinja program yange okutandika ina kusomweza 23 temugenda kuddamu kundaba eri fixed sokera ku Sheraton ware matebo najiguze dapa wakoze gat super wali nga ndi wali ntuddo mu kyalo yasoka kuba muziki oluvaawo ngenda weekends je nkolewa na ku BTM atenga lumu ngende ku Africana nabe the Cavacious the black skinned the African Melanin Lydia Jasmine naye mukoleki mulabe oluvaawo okumani na sente after party nenyirawo bus entwala wa anti already tuwasasudde ebyo bisasulirawo kiba kiwedde nasasula dda kiba kiwedde naye mu maaso awo there is something I want to talk about Trema. I've never seen a well organized press conference like this before. That means kyatugenda okubeerako kirala nnyo zibaddewo jaswa kwa kategorika walidde omugaati sinali amugaati tugende n'ekisooka tusandike nani tutandike ne gravity omutujju munaye Jesus made this man Mr. Wabuyu oyo tatya biduduma tatya biduduma bamuvumye ku social media bamukoze ekibyatandika bitya nno omwami yaveri n'agamba nti ebyo ebyamalwaliro ebyo bagenda boogera principal oba omwami Bobi Wine wona bakyagulanyi Kyagulanyi Sentamu Robert akwate ku ttaka lye lyalina ebusaabala aliweeyo ono yagira mugabo naye tategira mu kiti ekyo okusinzira engeri the side he was tackling teyali Bobi Wine yali atakula Kyagulanyi okitegedde ne Kyagulanyi talina ttaka busaabala olimba ate biiki ya Bobi Wine anti kati ku bipapula kuliko Kyagulanyi Sentamu Robert kibage muno olaba omanyijaga nnyo abatamu balumbe omuntu omutuufu kati gravity ngenda kwa story yerwaki lindako kumpapula n'okwesirwaza kweyesirwazaamu kulikani si Kyagulanyi Robert Sentamu kuliko Sentamu Kyagulanyi webale nnyo oyo yennyini oyo gwe yali agamba oyo yenna ali ku bipapula Kyagulanyi Sentamu nti aweeka abantu bazimbe ki eddwaliro ne munene alabwako nga tuteyo obusawo bwa semiti bumeka bubiri yazika ku adwaya n'obusenyusenyu awo butategeerekeka nabuwaayo munange yagenza okulaba biri bityo nga munaye Kyagulanyi tali mu correspondinga nagamba yabawadde ettaka he has land era naye mu busaabala abagambye muzimbeeko eddwaliro nze sigenda kwesimbawo siri munnabyabufuzi ate sisuubira kubeera bagiyita busaabala medical health center weyayambadde n'ettaawo naye wabuyu kati kagambe ebigambo bino ekisooka Wabuyu alina ennyumba gyazimba ebusaabala awo ekyengulu wali mu kuzimba yandibatondoza so many celebrities are building there before that waliwo ennyumba ya Douglas Lwanga waliwo Pastor Wilson Bugembe wano ekyemmanga like bagala kola nka village ne mu kukono gwa Diogwe Shiba ayinawo no Jeff Chiwa ayinawo ennyumba okitegedde then emabega weeyo babitusi no bakola ki bali mu kumaliza nyumba yabo kati Wabuyu oyo manyi bagamba embwa
ekoletya erekerera ekigiri ku nnyindo neringiriza eki simbwa negambe ya munne waayo nti no waisangula emira okakasambwa kati Mr. Wabuyo yo first of all yagenda ku adware ya mukwano gwange okishegedde bunyo naye yazikawo obusawo bwa sementi bumeka bubiri nagamba agenda buza agamba nabawayo mutwalo gumu agenda kasawo ka sementi kameka kamitwalo 39 lwaki teyakagula kwata zina sije mitwalo 7 yalina gyalina okusika eriyo era ekibaasa kyajja kati Wabuyo oyo ayagala nnyo amawulire ate ayagala nnyo kyetwandise controversy Wabuyo oyo immediate after that yalina okuperforminga ku Kivulu Ekkololo era n'avaayo n'asaba ki obuyambi bw'okuzimba eky'eddwaliro. First of all Wabuyo alina okumanya ani gw'alina okusaba eddwaliro. Ekyokubiri Bobi Wine si yakiikirira ebusaabala si ye MP weewa webusaabala awo yabagambidde we yabeerera MP bo bali yabakolera ki eno East alina byakolayo biki naye saagala nnyo okugira because Wabuyo ayagala kino kyetukola kyayagala tukole and I don't want to give him a lot of relevance tumubawe yogerere basobola bamwewulireko bategeere muno embwa erekerera ekigiri ku nnyindo bagamba embwa ebeera mbwa ne bw'ogitwala ebunani abakazi mujja abanya Oluganda kati kankwigisa Oluganda bagamba embwa erekerera ekigiri ku nnyindo era embwa eba mbwa ne bw'ogitwala ebunayire esigala mbwa sibirina sibitegeera n'ebitabo byange bitini tegeera naye njogera endowooza y'omuntu yenna kyeyandirowoozezza kitegeera ekigasa eggwanga kuba eddwaliro teririiko mbulyange eddwaliro teribalimu kubanga Bulambu njagala ddwaliro wano naye mulimu clinics ezirimu mulimu n'ekiruddu gyali eri tegeera so amalwaliro gaba amaanyi nakyo kirungi ensonga kino essomero sirimu wabeerayo Buddo wabeerayo Kasana wabeerayo Odi Kampala tegeera eno ensonga engeri gyetali mu nsonga yange ng'omuntu kiba kizibu kyagivaako nze kati ndi ddoboozi lya mutuuze w'obusaabala ndasabayo ka center ka community center nk'abavubuka nga waliwo zi basketball waliwo emipiira abana bazigizanyira nga basobola okuvugirawo skate otegeera ngenda saba ebintu bingi so that emyaka emirala 2 okuva kati obusaabala ijja kuba ate ng'eri ku mutindo ate mulala nnyo kati wano wendi lino ttaka lyange wano wayitawo obusaabala Kirinda sel lye lino naligula nga ndi wakuteekamu ba ennyumba z'abapangisa bu rentals naye tugenda tutandikira nokata katini kali 10 ku 6 wano wali 6 wali 10 katini nakagula nga kateekamu bwa apartment bw'abaana bange basome beeyagale wetegeera baagala okuwuga nabo baleke balemesa kuwuga tegeera omwana teri mugana agenda ku swimming tega nakkirizo wange bamugana ogenda ku swimming nakkirizo wange aleke genda kudduka misinde Bulaaya nensalawo akataka kange kano nkaweeyo wetegeera muso okukafuna fit nkaweeyo si doctor siri doctor wetegeera kino just nakyambadde balaga nti tuli ku mulamwa guno Busaabala Medical Center so abasawo mwe bali mu Busaabala ettaka lye lino erugendo zimbako eddwaliro lyembadde nsaba mwami Kyagulanyi kitegeera bwe yalemeddwa okurespondinga nasazewo ntekinga step eddako nga insoso bagamba kati wano etugenda ozimba zezigenda abeera kumbu mwensonga etalina makulu sijuwa makulu zonna zirina amakulu otegeera lino ddwaliro liyamba buli omu teruliiko mbu lya nuupu simaali NRM simaali ya DP simaali FDC simaali bikoze bitya ddwaliro ly'abantu otegeera kataka katini naye ngenda kerekereza tukazimbeko eddwaliro ng'omukulu bwe yeerowooza bw'anaabeera asazeewo mbu eri tayagalayo mizannyo kuteekawo ddwaliro ayagalayo kuwugirayo nakulirayo ennyanja nakyo tujja ku respecting egundi ye ensalawo ye twettaka lirye nenadde endowooza engeri gyalumirirwa Abannayuganda engeri gyagamba mbu abaagala nnyo asobola okukola ki okutuwaako ka 10 ku 10 oba kwa 5 ku 5 kweta ntuzimbako eddwaliro tereetaaga ddene kuba eddene liri eri Kiruddu naye wano basobola otutuukirawo abatuukirawo oba bwa accident bwa boda nga tusooka tumunyiganyigamu empiseemu 2-3 kitegeera nga tumwongerayo ekiwa